abasajja abo gwe bazudde nti buto kitone kikino bamututumbule naye aganyirwe mu kitone kye okye kati mu nsonga eyo tugenda kukola n'abo abatambula okiwulira era katono nnyo jja tuwulira tugenzeko ku kyakiiru naku zino tubadde tusoma ku Luswayiri tusoma ku Luzungu okwongeramu bye tukola kyenva ngamba nti kati twongedde tetukyafokasinga ku Uganda yokka Uganda yokka tewakyali kantu bayinza okuggulawo era ne bamala ne baggalawo Sammy emabega kaawo era twakulaba nti wafuna omukyala omukyala n'omufuna ate wazze munne wamuleseewa anti omukyala we namufuna nali nina okuba nange byenkola ng'omuntu ate naye sola mwesibanga musi omukyala namufuna ate nti chance yajjambye omukyala oyo nomulaba bulabye naye kiti kyagwamu era guno omwaka tusuubira ayinza n'okwesimbawo ku bwa seneta mu Illinois kati alina nnyo embeera zagwamu naye ng'ate sobola kuzunga buzunzi naye mbu bwentyo buli wendaga ate nze embeera gye yanfuniramu yagindekamu kati gwe wamuleseewa mu mirimu gye mukyala dokita kati ani agenda omukukuumira onoosanga tebamututte nze ekyange tebakinkuumira ekyange kiba kyange bro ekyange tebakinkuumira how sure are you nti bw'onoddayo era osuubira kuddayo ddi nti onoomusanga era ali awo agenda kubeerawo era nakati waali newemukubira katola nti yeebase nemukubira ku kavidiyo kola kuuza nakola bannaye wooli n'akazuuko kwegamba omukyalo ono yadde nga namufuna naye enfuna gye namufunamu Katonda yamutegeka kati sola tibeera ku place nti ate mulekeddaani ekiseera kye yamumpa oba kyendibeera naye oba nze naye twalayira mpaka kufa kati Katonda naye yamanyi programs osuubira kuddayo ddi ewa mukazi wange ku nsi omuntu alina obwagazi bannaye tuyinza n'okunyumya no n'enjirinya anti sikyanyumyanga muntu agenda kusaba visa kikola ki awe twewasa omukazi yali mutuuze kati lunaku nninya buli lwenjagadde Sammy ebigambo byayogerwa bingi nnyo ku mukyalo oyo nti mukyala mukulu akuwasizza mbu akusinga emyaka kino gwe kyakuafekitinga kitya ng'omusajja kuba bonna bagamba yakuwasa buwasa tekirinawe kya nyingiriramu yadde wabula kyebanga nti omukyala mukulu naye tebanterawo ate emyaka gye nnina kwagala tewali gwe bandeetera tewaliwe kyankosezaamu yadde twasigala tumuvinga era olaba okusinza batandika okwogera ojja kwetegeeza nga buli yatwogerera ennyo ate yalina bubi nnyo okusinga ng'okuva okwo lwe yatwogerera ayinza oba yakaluzinga abato nga 10 yakaluzinga okitegeera kati tutukirize tugaane teri mukazi muto gwe siteebakanga solo bankyogedde mu bituli ku yakisala teri mukazi gwe sitabeerangako naye muto teri mukazi nti oba atya gwe njagadde nenga nti simufunye kati wemaaso zone nga nti kambeere n'ono ate nina we nsobola okuva naye nseetuke nzire ku ddaala eddala kyekiŋŋaana muganda wange era naye nga wali onjagalako mbeere mu buno businnalya tuzunge ffenna okawe transport gokawadde yakaleeta ewange oba kitegeera alebye ebyo tusibye akaviiri kakaleese kati era obukazi obwegenezanga nnyo buli akati okakwata mu nviiri oba ozitaanuula kaba tekannatuuka we ayazisibye mu ttuufu naye ggooza kino kikuggyako obuvunaanyizibwa bwo ng'omusajja bannange ze tuganye famire yange mukimanyi bulungi nalina abaana tebannabalabako wantu wonna nga basaba kyakumi ndi Uganda ndi mumaka ge mbatereddewo ne bizinesi eno ennyumba n'omukazi ayanzalira abaana aginako ebisumuluzo ekitegeera ajja najjamu ekyokulya n'amanya nti zino gundi nemulaga lwe twagenda mu byalo nemulambuza nti wano omwana waalina poloti wano wetuli wano wetukoze eki obuvunaanyizibwa bwamu omusajja bunviirako
ekyokuba nti munnaye kuba nti omukyala waba akuwasizza ng'engombo y'abantu bwe bava ne bagamba omukyala ayava mu Uganda nga wa myaka 13 talinyangamu gundi oginjijiddeko mu Uganda kinnumirawa mbwabasizza gana amaka gage ngendimu kati nze ow'amaka gange ogamba otya nti bampasizza olw'okuba akusinga ssente ate kati ekitegeeza kumpasa ekyo tekitegeeza kumpasa mbwansinga ssente naye ate era nina okugenda nali nina okubeerawo ng'alina ssente tukolere wamu ate tuzongereko teri mugagga mu mativu nekyalina twabadde tumanyi nti bw'onooba ozze ogenda kujja naye omwanjulira abantu omwanjulira abeewammwe bamutegeere seera tekinnatuuka kinaatuuka ddi ssebo ekisooka kyali kyakufokasinga nze naye Sammy tusuubire nti wase tolinga n'omukyalo oyo temusuubira nti nase tolinga n'omukyalo mumunzigyeko obujja birowoozo nessuubi mulijjeyo mumanye saamufumba alina empeta mufumba eri Kristian tulaga empeta yino camera person zooming empeta eyo tugirabe yiyo nayo ya siliva tukakasa tutya nti ntuufu empozi mwate mwalaba bifaananyi temulabanga ku mukolo mutuufu ogw'embaga naye nga gwaliyo Sammy maama jjajjange yafa tavuze bajaaji gwe gwayugumya we twali kati oba nzijengukuwa oguddemuuko butogu praying wano mwalaba bifaananyi mwalaba bifaananyi era nagamba Uganda bibabeeredde bwe bati ku bifaananyi nenga kante video kanzireke tubadde tumanyi nti munna ebiseera ebisinga mwe bakomedian kiba kizibu okuwasa yes twalabamu omu ku munnammwe MC Mariaki yavaayo munnaye n'atulaga omuntu we gw'omu ku bo wadde bagamba mbu akusinge ku myaka mbu yakuwasa naawe kati oli mutebenkevu waliwo munnammwe omulala agenda okuwasa gwe bayisa MC Kapale ensonga zeezo munnaye kiwulikika kiti ekyo gwe nga bwe kikuba tonna kitegeerako Kapale tagenda kuwasa Kapale anoonya weyeeripa kikyotegeeza nga ne posta zafulumye bajeti z'embaga zafulumye z'emikolo zafulumye kati ate ogwo guba mukolo bajeti n'ofulumya ne posta ey'ebambaga okwo kuba kuziba bantu katambaala naawe agenda ssebo okwanjulwa kati ne kankwawulireko ku njawulo y'obufumbo katono nnyo ku bantu 100 abantu 85 babeera naabo be bateekeddwa okubeera nabo tateekeddwa okuba na mukyala wagenda mwanjula babeera nabo be bateekeddwa okubeera nabo kati abantu abalala 10 ne babeera naabo be basisinkanye ne baagalanako kati baba bakyali awo mulaavu obuzibu ne bujja olw'olubuto accidenti ne bagaa katubeere naawe Kapale omulinako obuzibu Kapale siminaako obuzibu lwaki oyogera bwotyo anti obufumbo si bwa posita kere bukezi ku makya awandike ffe tuwandika towalaba gundi ani posita sebo zafulumye ngamba awandike buwandisi bifaananyi nampeta agenda kukola emikolo tannagamba ayagala tumusondere nze sirina kyemmanyi kikolana ne Kapale ate sibola mulekereyo Kapale monteekamu ezange wekuba kuwasa nayagala dde awase era Kapale by the way be bamu ku bakomediani be nalaba nga obulamu bwabwe bubi nnyo nga si mufumbo ne ngamba kitegeeza omukazi paati nnene nnyo mu bulamu bw'omusajja kati we nasalawo ne nga njagalayo omuntu omu gwe maafokasingako kyenneerabira mu kusaba Katonda namusaba omuntu saamusaba myaka oba yali nsobi yange ngendola mu byensabye azze nabyo ng'ate ndaba nsingako ku myaka nenga naye ate emyaka kyezo just number nenkukubira mwana nsigo nenga balikebera mu fayiro kikyotegeeza olinga agamba nti ne Kapale afune muntu mukulu amusingako oba ogolowooza yafunye naye mukazi gwe twandigambe sugar mami Kapale kyenyinza okugamba kyasiza okuwasa yazizanyiramu
yazizanyira mukapale tagenda kuwasa ate emikolo posta zafulumye nkugambye okwo kuyo diversion ze mwogerako kusiba bantu katambala bw'anaaba akuyisa onojja n'atendibwa omukolo gwe nga weeguli ngenda kujja naye era mba manyi ngenda kudda tannakubira kasimu gwe nga comedian munne tannaba naye ate wankubira ntegeka ekkanzu za mirundi egi okumuwerekera nga amukima n'okuddayo okumwegayirira nga omukazi anoli kuba kati oba olina ozeka n'eddobi azoozezza temwekakasa bintu byammwe mwe bakomedian byakeka kapale yemusabira mbadde ekisabirira nnyo naye sinaba mu mativu bannanga obufumbo butuvuze sipiidi ffe bemulaba era okuwangala mu bufumbo ebbale tulimazeemu nga tonnawulira luyombo tonnakolaki butuvuze sipiidi muganda wange tuyita mu bingi nnyo naye ate tubweyagaliramu lwa nsonga manyi buli nebubanda nga ntaddeko empeta eyo so omukazi bamutya nendaba nga bukawawa bweseze nenfuna emirembe bamutya baida era ali eyo ng'alina obusobozi okuwasa sente nti oba oli akola kiwasalawo obusazi mu mutima gwo noga kambeere noono mulo bubaka ki bw'osobola okuwa MC Kapale essaawa zino kuba bw'oŋŋamba nti tannaba kuyita ate ng'oliko wa comedian munne tekiba kirungi naye mutuufu gwakiŋŋambye mpulidde nnyo obusungu Kapale waaba nga tannankubira ssimu Kapale nga tannampita ku mbaga ye Kapale nga talina kye yaŋŋambye njogera sitya gwe ntya Katonda abazadde b'omwana omuwala Kapale gwagenda owasa baama mutomedde mumuleke bulesi temugeza ekyo sikisapooti nga n'obufumbo tebuliiyo kubanga Kapale oyo nze gw'alina okuyita wakusooka okoleki okoleki Kapale oyo gw'olaba yavaayo nga bampambye n'akaatiriza nti bampambye n'avaayo n'agaate neewambye kati kiraga nti Kapale ebintu tubadde tubikola naani ne Kapale oyo mukwano gwange nnyo ne Kapale waba yafulumiza posita ng'agenda kuwasa njogera sitya gwe ntya Katonda obwo obufumbo tebugenda kubeerayo era Kapale muganda wange nsinzidde ku TV wano nkusabira nti egyo emyaka gy'olimu si gyakuwasa wagizanyiramu Kapale emyaka yagizanyiramu si gyakuwasa n'omulundi n'ogwo olina olutalo ne Kapale sina lutalo na Kapale